nina kasawuni kenjagala kuleyingiremu osooka okawulire then okwogereko. Nkulamusizza nnyo madamu Nassali. Erinnya lyange nze Kilabu Namuli. Nabadde ngoberera puroguraamu ya Mr. Dan Kavuma gye wamukozeeko last time neya Jo After Kwanjula. I felt attached. Era nga gye ndi nkusaba maama nti omumpeere ennamba yange omugambe ndiredde okubeera naye. Newankubadde yagambye nti for now tanaba birowoozaako, naye mugambe nsaba ekiseera bwe kinaaba kituuse andowoozeeko. Nja kubeera naye, tujja kukola mpola, tujja mukkakanya Katonda nga ye mubeezi. Kwagala nnyo muganda wange. Tujja kukola mpola. Olunaku olwaleero mbadde saagala kuseka naye mpulidde oba ye Namuli oba mpulidde erinnya kyalijjukira, naye nga bwe nagambye nti mbadde njagala nsoke mbizze wabbali, naye nze sisobola kubeera nga William. Sisobola kubeera nga William ate njagala ono n'oli. Nze njagala nkole ekintu mu bulambulukufu, era ze senga nali nsobola naalibadde nawasa dda kubanga nalina obusobozi obuddamu okuwasa, naye nga saagala kumenya tteeka lya ddiini yange kuwasa muntu mulala ng'ate nkyalina envumbo gye nnina. Bannange omukyala mugambe nja mukubira enamba bagimpadde, nja mukubira naye nga saagala kirowoozaako kati ekyokwagala kati saagala ki mbadde saagala birowoozaako ebyokwagala kati.